tuli baddukavu nali wanzirugaza nongejese nnyindo ntono yo kale ndene naye ate yasukkamu ayina engeri gye yagifunyafunyamu bw'ati kati njagala okwata ennyo eno genda tule anti njagala ebifaananyi bino soko giyo muleeta amazzi ani ejjanywa amazzi ali obubi zaawo gogenda otule ayagala twesigame njagala tube mukama wange mukwano laba nolaba akagatto kimanta kumanta ala bumantazi kati naayitawo toyina mundala akuwa katambaala mumpeki nga anaina kojja kagatto mwe mutambula ne emergency tuwe naye leka mu kuzimba ne kano kateredde kino kikubadde ddala liddugavu nzikakkane banywe batakukomako sitegeera naye nzijukedde Zubeda endonga eno naye mukwano gwe wazaayo engoye z'abantu nazizaayo bankubira ne baŋŋanzizeeyo nga bazaagala nonne yasappulayinga engoye muula wange namumanya ku olwo muganda wa mukyala wange naye simanyi taleetangayo wadde akalangolanga ebintu bwe banaavaawo nti omusajja wuyo ali mu mawulire talina kaviibwako muleeta obulango ja ntalabiridde muganda waffe nimba muli mutanga waya zibayitamu waya munaye zino tuyitamu eno omwana namukubidde ku makyaka ere tukole yasuze mu bikazi kati ankubira nange sijja mmukwata ate kasita omuntu yenna atandika abakazi oba omukazi kasita atandika abasajja ate obeera mukyamaze nze natandika abagondi naye nga sikozesebwa abakazi nabatandika sikozesebwa nze natandika okwegatta nga nkyali waffe Zubeda wateredde ebifaananyi byo bivaayo bulungi jangu emabega eno oyogerere ebifaananyi byo kubaka background bambi okatuwadde naye theatre yakola kino ekintu wano nkugambe tuli bulala National Theatre kambeebaze mwebale kyusa kifo jangu sembera oyogerere ebifaananyi byo tandika kamuko kati nyoje mu furemu mwali kati yogera ebifaananyi tubirina afa babikuba ye leero nga bangi abawi b'amagezi kojja baamu totuvuga ennyo speedi ojja lowooza nti wano tuli mu kukwata simayani prestige watambudde ne sendi ndaba oyaka nnyo lange ebifaananyi bannayuganda bannaffe tubeebaza okuwagira akasuku n'okulaba shoze olwaleero akoledde bano ewaffe nga bulijjo wano ku National Theatre mu Nakawu kyeki craft village bamanyi craft village craft village eno yakasangwa eno yasooka eno ye mother wa craft village zonna Uganda kata twagala wano watusanga tulina ebifaananyi bino bye tusiiga n'emikono gyaffe si byebyo byokka tulina jewelry w'omulembe oyagala jewelry w'embagayo jangu wano buli kimu weekiri ebyokwambala tubirina ebikwatagana n'ebyobuwangwa nabyo tubirina so mwena nga bwe muli tubasaba muje mukole oli kati gwe oli ku shop number what abajja batuukire okwo nze ndi ku shop number 15 aneetaaze number 15 n'oli omukyala wa 17 muyiseemu Susan talina buzibu oyo mulungi ate oyo omukyala atudde awo mukozi ono muwala we amukumiddeko omukumi oyo mami we kiki ebibuuzo bingi byaki ku muwala kadduuka ako anti wo kyokka kyonna yakimalayo bajje bakolere wano ndowooza bonna baggwayo kujja kukolera wano obadde ogamba ki bale ngamba atwetaaze ajja tusange wano nze ndi ku namba 15 anti Susan ali 17 ali 14 nakitto yani no bayiseemu byoli yogolaba okay mwebali nnyo mwebali kale thank you so tosomye namba yo abantu baba baagala bino ebifaananyi byolimu oba oli mu buno obukomo buli kimu kikola kati sokoleteyo ku bukomo obulungi tulabe bw'otuwaayo ino tuwaayo ku bukomo sebe eno kasuku live eri global and international okitegedde so
ndowooza kyekyo kati ekifaananyi kirya ka background katemagana be kati tutandike show wabula Zubeda nkoze ebintu mu ggwanga lino kajaketi keeko Zubeda sente nina kajaketi keeko ekipale kyekyo n'ebigatto bino nabiwambye ku muganda wange ewaffe wagenzeko wammwe eggulo nabaddeawo ekika kyakuvaamu kuva bwe wateekayo kati nze wano wentuuse ekika tekyasobola kunvaamu nze nkivaamu n'ogenda n'okola ekikyo ekika gwe kivaamu abamwavu ekika munaye kiva mangu mu baavu naye kasitoba nekewekolamu kasente ne boobatwalamu basigala baga omwana oyo tebasobola kuvaamu so producer you are set jako tutandike bupya kyekyo bwekityo Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow owona okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka koka 3-in-1 kayitiridde anti kawoomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo by'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 14 oba ku WhatsApp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77 Shukra Pure Herbal Solutions. Anaatuteekayo oba taatuteekeyo bw'abanga ye enfuga gy'afugamu nga mukola eyo sijja kisobola mukwana asetingire essaawa nnambeera kati oveeyo ng'otemagana booti nti agenda lulanga tuli baakusula wano kano naye Zubeda tayambala binnekireesi wabula bannaye abakala mojja nno nno kasiku naawe nno leero kyokoze sikitegedde bulungi kati taata wadde ankole bwe nti abantu bakulabe ng'oki ne kasiku naye ndowooza ayambale sisobola otwalire mukazi wo tajja sobola kino kyambala nga nzuuka ku mukolo naye ng'ayambadde kino mpozi nga tugenda ku kalukyodde ey'abaana bakirabye waliyo ababyagala eyo naddala abali ebweru omuti omuzungu akusanga buno buki omugaa butiti oli yakwata zino akatiti bakayita batya mu luzungu tit gwe si ye gwe yakamala okusoma yenze yakamala okusoma ate nze nasoma butiiti bakayita batya mu luzungu tit titi
Gwe kasuku. Omuganda gwe yavaye n'ayongerako bongeza obutiiti. Obadde olowooza mbuki? Yawulira nga babuuza nti asi bidizi. Bidizi ze zikola obutiiti. Naye the whole thing is called teat. Yes. Teat. Taata ntumba mazo laba nzijako. Obo bujja kukola. Buli wabuno. Toyinaayo buno nga buno beebuti. Tokaluubirira, tosigaza nnyo bintu. Tosigaza bintu, leeta ebintu abantu babirabe. Otuwa stooko buno nzijako siwulira mirembe. Tuwe nnyo buntu buno nga tebukola. Njagala oleeta obuntu nga buno naye kati kano n'abiddemu. Konna kawunya bulala leetayo akalala. Nkugamba. Olyoka Semawunyo. N'olyoka olweso. Zubeda olyotya. Olyotya bro. Tuludde olabagana. Anti munnange. Zubeda. Nyamba. Owa twasemba olabagana ku mbaga ya Bbuule. Ne mondyako emicomo kale mwabata. Ate nalingera bupostinga se olutalo sijje lwava. Kali ngate kigala postinga yange nawe. Nga nyino yimirira n'abasajja bange ne ngate kijja soboka. Naye era kati kenjo teeka ku profile. Ku gundi wano, ku gundi ya fone. Kenjo teekawo. Twali tunyumye nno. Twali tunyumye. Omwana oyo yatukola bubi. Ani? Naye mwandyako omucomo. Omucomo? Ogwerwa eggulo. Twakuwaako. Wali oyitawo ne tukuwaako ekyo. Kapiisi beekati ke wampa. Zubeda mwabata contributing ne muliira ddala. Mukono nali omu kuba contributing yo mukyala waffe. Bw'ona bumuwadde. Kano buno lwaki tompa akasinga wano obulungi. Kano kakutuuka Zubeda. Jinja ki? Njagala kali kyanga kuliko ensimbi eŋŋanda. Nga kano. Oyagala nga kano? Naye ensimbi eŋŋanda tebagenda tulangira obulogo bano abaana nga batumanyira kati katwambala ensimbi eŋŋanda buli atumanyira alabe ategeere nti abo abaana wakati mu ddogo mwe batambulira kinaakuwa omuntu ali eyo ekyokuyiga simanyi abutuwadde bwo era abutuwadde ate nyinza omuntu ayisizaamu akalango olaba nfiira kutayisangamu kalango ate olwo nakayisizaamu kasukulaivo gita yasaaga walanze eddagala ly'abasajja neŋŋamba kasuku bulijjo baalwawo kuba ojja nakukola actions ezaki kati okola actions oli omusajja wange owagondi wa putulu ye akantu ako kaliwa nali ŋŋambye ntambulenga nako oba waliwo eyakabba omanyi beefulaano bemuba mu bantu takaagala bemuvaawo mbu ate ng'akabba n'omubuuza obwo omuntu bemukola ebyekisiru gwatayina maanyi ga kisajja yanko John aba nabo naye baŋŋamba mbu bw'abalogo yali yabumpaayiko omuntu naŋŋamba mbu bw'abasamize obwa John bwa ddala bwampewo abujja eri ku Nakayima John asamiramu alimu obusamize anti ava eri wa Nakayima muwala bwenne yamuddukako gwe bawadde mwasuze mutya bambi nasanyuse Stella Nanti takyali ewa Uncle John yali yadduka katooza tamuyambe ndooza yali nsasula Uncle John naye yali yadduka ng'agenze oba yali agenze mu Prestige yali tagenze mu Prestige yali awedde waliwo ekizannyo kye baali bagambye kirimu oba ggwe ne Sophie Gombya Inze nasiba baali baŋŋaanira okuva mu Honorables. Nze sirina wala wenzikirizibwa kuzannya kujjako wa John. Wasayininga? Nasayininga ndagano ya mutima. So kati munnaye ex wa Bajjo ng'afuna mulimu. Yoyo yakubanga omwana. Si Bajjo. Stella Nante ex wa Bajjo. Omwaka 2013 twali ffenna ne ku Panamera wali Bajjo n'amukolera birthday all expenses paid ku Panamera ne Michael Ross yaliwo waliwo n'omuyimbi omulala Levikisoni ebyo byakakati nkugamba 2013 taata w'omwana Nante 2012 2013 awo wewatyo kale ani azaala mu Nante simanyi yamuzaalamu nesi Bajjo naye nga muyimbi wa gospel yamuzaala muyimbi wa gospel
Stella namusanyukiddeko nnyo ajja sobola waawo. Stella anyumira engoye. Stella mukakamu. Stella alabika bulungi ku kamera. Akirala amanyi oluzungu. Amanyi oluzungu. Era ne banaleeta baluzungu ajja kuba bakyaza. Ennaku zino nakulayo watandise ebyokukyaza abanaku. Ninakulaba ogenze yewo omukadde. Olina channel ye Executive Media. YouTube channel. Soka mugende musubscribing. Nina je nakulaba oba mukazi wali. Mukayumba akakabiri. Gwe bayochezza. Nayagala muyamba. Tubyaba nako ebyo sikyali. Nayagala nengaka ngendeyo ko ndabe wetuyamba omwana ow'obuwala. Kuba ekivubuka kyamocheza ebintu munju ate kibuye police neri enguzi. Kati nengendayo just kuyamba. Naye namaze jjo nemmala nennejjako ennaku y'okukyaza oyo nenkyaza omugagga nanjiwamu wano ssente empitirivu Dafini oli Dr. Dafini yakola birthday emitwalo 26 ejja dola nga agitambuza ono w'omwestani omunene oyo kyabadde wano okimanyi boza olwaki badde bagamba nti eddoboozi yadde waggulu gyo ssente omukyala agaye nti wabadde oyogerera waggulu yabadde amanyi nina nekyentadde ku mutwe zabadde nkalu bw'olaba ku ssente yabadde cash awo wennyini neŋŋamba bano be bantu be neetaaga naye Zubeda muzibumu ku ssente tulina gye twagenda eyo ejjinju Masaka okukola omulimu naŋŋamba nga sifunye ssente sikola nakola dde byobwereere n'embikoowa era ne tutuula ne tulinda ssente tunoonya ssente naye kati nentuuka ku level nti bw'osimbula nsimbula n'osimbula go wampa go ahead bwe nasimbula nensimbula nze nti nasooka kugumirako ggwe kasita wanga nti nga tetuyina ssente tetuva neŋŋamba ate nkola ki nagendera awo obudde buweddeyo ate ng'enkero olina okukeera nga nina okukeera ku sho bwe nalaba osimbudde neŋŋaa kankugoberere naye Masaka wali empewo Allah omanyi twali tufiiridde awo owulira empewo y'e Masaka twali tufudde mu by'okusaaga nze nina we mmanyira empewo kasita Sema yeeyingiza munda yayingira agenda olaba Sema nenge naayingidde nga tewaŋŋamba Zubeda twalina okugenda kwali akazi b'emmere tubagamba embeera si nnungi abakulu tetukyabawulira naye waliwo omuntu eyava kithiore naŋŋamba mbo kati engeri Masaka gyeri sayidi eno eya Equator ebeera ennyogoga Kampala mbwa eriwo eno kati Kampala yo eri eno tewannyogoga as much abo abantu bamwe bagenda baddaddi baliwa basema nti bw'ofuna awabuguma nga bajja badda mpolampola naye balinamu ku ntondo Sema Sebo ayina entondo nnyingi okumanya yayina entondo tayagala mukanga tayagala bunnyogovu kati bolaba ntya nnyo abavubuka abagenda ew'abakyala ne beegattirayo olina batya kuba kati oli baakonkona ku luggi neweekanga Sema nnengene tayagala kumukangako n'omulundi n'ogumu kasita omukanga nga yeeveera ng'abula ng'anyiiga okulwana omuzza lutalo mulwana kati mukozesa bukodyo ki era kati obeera waawo bw'obanga ekiwala tokitegeera kiri awo beekityo n'okubamu akafaananyi Zubeda yakuwaanawaana bw'obanga Zubeda bulijjo gw'oyagala kati n'ondira mu birooto ogenda olaba effumu likomyewo si bwe busabbuuni bulimu wawuliranga omukwano gange yeekubira mu sitiiru kasabbuuni kabi nnyo lekera awo ebyekisiru omukwano yeekuba sitiiru omulala yali yeesazisa akagirita n'amusala twajjanjaba oli ate alwawo wona akasabbuuni yali akakubisizza gundi sitiiru waya kale kakasitiiru bakagendera mu sabbuuni bwe yeekuba ati nga mulimu sitiiru obulumi bwali wali twalaba kye tutalabanga era kyova nze bambagamba omuntu lwolo yeekubira mu sitiiru lwolitegeera nti naffe kye twalaba nno twakiraba naye baaba obusabbuuni bwatambula kintu kasabbuuni kirala kiralamu naddala ku basajja abakodo
Nachali wange ajja n'atuula naye wano nanga Zubeda bonkolako neŋŋaana bw'ogaana n'ayingira wali toyi n'akomawo n'agaa tunywe bbiya ng'amaze naye gwe takukombyako wadde n'akugamba kati gwe nkumaze okanabuuza mmaze atya ng'akumaze akumaliriza akutadde wali talina kyakubanja naye talina kyomubanja butereevu. Now wiiki tutandise tuyingidde ennaku Isima mwe yafiira. Isima mwerabako ne Isima mwetwalako n'amala nanneetondera ne Isima naye yali tagenda kati bwali mwetwalira ki lutalo lwafa zijukidde wamma ayina lwe yatabuka olutalo lwali lwa Haaga nawa Isima Haaga namusangawa namusanga eno gye balira ebyennyanja iwa Mulungu abanaku gye batuula kati namusanga Mulungu naye seeri Mulungu mu byennyanja waliwo wano eyo gundi bagiyita byani oba nga waali awo nenyimirira mubuuzeko ne muwa Haaga n'agamba naye bannange omwana ono ng'ayina Haaga ebuguma ng'ate olinga azimbyemu omutima genda mu maaso ne simanya nti Isima ekintu kyamuyisa bubi nnyo bwe kiti najja ku live Isima nantwalamu olw'okuba ne Haaga ebuguma Isima mu future yali agala kumpasa lekeraawo mwali Isima mbwe yali ayagala kuwasa ng'akuwasa atya goyagala kumpasa otya nze saagalangako kuwasa kyekirowoozo tekinsalangako mu maaso nze sikubanko wadde akafaananyi nga nkuwasa nze nkubuulira mazima sikubangayo ko wadde akafaananyi tobeerakawo n'ogaana n'ekikati kizubeda kino nga nkiwasizza bulamu kubeera sikirowoozangako kuba Zubeda nze naawe tetusobola kubeera mu kifo kyekimu ffenna tulina eggumi ate olinamu akamanyiiro ate saagala musajja amanyiira ndowooza okitegeera kati otegedde waki tetusobola kubeera mu kifo kyekimu omanyi waliwo omuntu gw'otunuulira n'omanya nti awo tewaliiwo kitambula tewali future tugenda kumaliriza twekubye tubeere awo batwogereko bino byojja n'omanyi amanyiiro oba wakakola nga nkola oba wakavaayo kukola nga nange nkola ng'osukuma nga zidde okunywa Isima mwamukoledde ki? Isima bamukoledde memoriyo bagenda zannyo omupiira n'adde njogeddemukko ne Stanley nina interview gye nakoze ne Stanley ng'atuwa analysis security part kuba ye ali nnyo mu bya security ebyo so ng'atunnyonnyolamu awo ripooti tezifuluma biki nga bw'obimanyi ebintu byali mu crime and intelligence so n'agamba ki twade twagala kukolayo ka dina oba ka get together si dina in particular get together ku yaya kikola amakulu nina abagagga benjagala okukuba oluseke nga si luseke gundi edition si luseke nyamunyamu naye no ya gundi ya Isima njagala kulumba haamu oyo naye oba taatukoowe tajja tukoowa sande yazikolera abantu bakavaayo yakawaaba omupiira kati nkyerowooza musaagala mukalubirize manyi njagala mpeeyo miliyoni oba nga 10 abantu bajje mpite babulooga balye banywe bw'oba oyagala luwombo lwa kyennyanja nga balukuwa oyagala olw'enkoko nga balukuwa ennyama enjoke kijanjalo tebiryawo nti bya sayansi mungi tujje tusanyukireko omusajja waffe Ichuli tulye tunywe kwa kati tulina nnyo kye tusobola muddiza kati mutabuliki tuba tumuyita mutabuliki tusobola omuyita naye nze mutabuliki namugatta talina kyammanja nafuna omusajja amutwala egondi emekka era n'agenda lwakuba mutabuliki wansuubiza ogenda kundeeterayo ekkanzu wamuwa sente za shopping saamuwa kati yandiguzisizza ki simanyi olowooza eri ebintu byabwereere si byabwereere naye mutabuliki wa Stanley muleke
aleme kujja tamuleeta tukole kino ffe kansubire kacaayi mukategese kacaayi siba Farida yanywa kacaayi Farida n'abagereka ne Farida nga yatya emmere mangu nangamba Kasuku yedda yali alawanze yonna yaki mugenda tukozesa ensobi ffe tugenze yali n'agenda yali alawanze ng'alowooza emmere era eri bwetyo n'agamba Shamimu ne Kasuku ebintu byammwe tebitegeerekeka naye Farida yeetaaga kuwa kacaayi tutegeera ebyama bya Farida byonna tubitegeerako olwo byatereka nabwino wa Farida muntu wange omanyi Farida eyo twabeerako ffenna emyaka ng'egyo nga musula wamu nga kumpi olunaku tweraba muntu wange Farida simwinako buzibu nja kufunamu nkoka session onzize ku bbali tunyumyemu nedda sisobola kati eyo sikyasobola Farida waliwo abantu bo Farida yanga Akasuku oli wange ofa kinensi neŋŋamba ate be yambuuza ofa kinensi n'ekirowoozo akawo neŋŋamba ensi lwaki nnwana nayo bwe nti era ati Farida tuli mu kulya ssente twali ku mukolo gwa zaake ffenna ne tugeya ekidaala kiramba keeki nga ntini bazireeze keeki ezizo bazongeddeko keeki yali yagundi baba wa mwenna kidaala kyajjula keeki baziteekawo awo zaali ntono ne bazisala bakola ze bateekawo awo ne basala tomanyi nti bamuwa ssente za mongo n'azisuula taata we ye n'azirondawo taata tali ku mwana azanyisa ssente n'agamba ajja zitwala nga gwoli waggwe basudde ssente nali walako okuva ne ssente we ziri nze era nandizinonze Zubeda sikyaliko ebyo ennoonya gye nnoonyaamu ssente sikyaliko ebyo omuntu atanzikidde muzadde oba abaana oluusi tunyingira abantu n'ebitatukwatako olina abaana b'oweerera ne maama obalangira nnyo abaana abo sikyabaweerera nabajjako engalo nze sikolagana na banaku batasiima tebakusiima nojja n'obalangira nabajjako engalo nonno ne baddayo ne bandoopa ewa jjajja ne muganda jjajja ngenda lekerawo okwogera naawe n'akaaba otambuliza jjajjawo kuntolokonyimanya akwagala mulimu namugaya ngamba kati abantu bagenda twogerako ne bagamba batwogereko ebikolimo by'enkoko byattaka munyeki teri nno yaddemu nangamba nze kati bannaye nze kati genda nawangala ntya n'abantu beetuti bannaye omwana gw'oli awo naye kati ebyo ŋŋamba sigenda kuddamu kwogera naawe Kasuku yagalidde munsi muno naye abantu nga bakolimidde abantu bakolimidde bakadaama baani oyita abantu abanaku nange nina benkolimidde naye olowooza bonna be nali nkolimidde waliwo ekyali kibatuuseeko ndi awo ngagabugazi ninga yakibe omuntu n'omukolimira ogendera aguze emmotoka eyo oba wakakolima nga bagamba maliriza ennyumba yayise esaala zaffe ze tusabira ddala tekyali aziwuliriza ez'abanaku tezituuka ndowooza Katonda n'agamba mukole bannaye kola nnyo yongeramu amaanyi naye ate ekirala ky'omanyi Zubeda ekirala kye nazudde olaba buli lw'osalawo nga nti kannoonye ssente abantu nno balina ekintu kye batamanyi benjogera ku ssente ze soogera ku miliyoni Zubeda okubaamu n'akasenteko ne wejja wano nga mu mutima gwo oyagala kgenda otuule oba ku javaazi oba ku jikoni ogenda ku jikoni ne bakuleetera coastal fish kyennyanja kinene beekiti n'okituulako bwogu n'okirya bw'okimalawo waliwo awo wootuula ng'okola awanti buli kimu wekikomerawo n'ogamba banaye ndiridde ddala ekyennyanja n'owulira omutima gwo guyina essanyu ekyo buli muntu olina okubaako nakyo mu bulamu kigamba abantu Zubeda nga sikugamba nti buli sawa olina kukuba Kasuku olinamu ompeeyo mwana gwenze munaye kankubuulire oli awo okontola abantu buli gola balina ekyendo
n'ateekako ako kamu n'ombuuza otaddeko oli wano omumwa ogusiiba kuffe nga bwe tusabiriza abula kati mweswaza kati mususse musabirize ekimala muyiseewo naye nga twali twagala tugenda kukomawo kamanyiira akabali saagala ate nali simanyi kigambo ky'ogamba ku banaku nti abanaku babi naye omunaku mubi muntu mubi nnyo abantu kye batamanyi waliyo omwavu waliyo n'omunaku tebabyawula ebintu bibiri abanaku yemmwe ababeera awo n'olaba omusajja nga apopinga bbere ya pop noga nti katukulinde ku kawashi ani yakugamba nti buli agenda okufa agenda yita ku kawashi ate gwe weesiimye nti oyo gwoliko bajja mukolera kawashi gwogenda vundira mu nnyumba nga teri yadde ayinza kukolera kawashi bakuze ku nnyumba y'ebijja nti oyo ayolekedde kufa omunaku yalaba munne ng'apositinze birthday naga bwe munaamala wano nga mutuleekaanira nti bannange sirina za nnyumba n'omubuuza naye ebyo nga bizze wali Zubeda eyo lisiti wali otegeeza ki ey'oluseke batandise sente batandise okuleeta nina be nalabako miliyoni 5 miliyoni 10 waliwo aliko 2 kati oyo wa 2 yampadde umura ne miliyoni 10 Martha ki owa Next Hotel yeri eri mukono mugagga wange buli wiiki alina okuntwala mu restaurant wano yonna eri mu Kampala naye nga ya bbeeyi n'ansaasaanyako akakadde mu kulya ne bonna bengenze nabo talina ebyo tabiriiko ebyo ekikulu aba ayagala balye kati Martha mulabako ddi abagagga abamu tukireke bwemu n'abasokoola ennyo nja kuba sikyabafunamu ayandindiisizza akakadde atema ekibba bagagga si kirungi nina omugagga wange gwe nakulaba naye nogamba era ye bwe wavaawo ne mugamba mugagga ate kati ogenze omwana tagenda kumpisa bubiira ng'akasuku gwakya nnina onkutta oti sinnawulirako wadde nti otaddemu bwotyoddemu nywezi onkuttemu oti amaanyi gotaddeko omugagga wo namukubako olowooza kyenkana kyoyo bali ntidde nasooka ne mulaba wano ku shoyo mmandi awo ne musanga eri ku Africana era oli naye mmandi awo eno ku show ya Rema nenga omugagga njo kyoyo ne mukisiiba era yanjo kya omugagga w'amaanyi naye namugamba ne mugamba my boss why ngenda naawe kufiirwa ngamba kasuku onkutta oti obulumi bw'okuluzinga omugagga gwe tonnamanya mbadde manyi bubeera ku nzizi yangamba kasuku gwe tonnamanya bwonkutte omugagga wo atandise onyumyanyumya n'abantu yangamba gwe tonnamanya bwonkutte nninda w'okoleramu otyo ddemu wakiri esaati eddeko wansi naye gye yabadde gy'ogikwatidde oti naye ye omugagga kisobira nti nno ffenna ne bwe tuba tumukutteko ayina akanobu ffenna be tulowooza tumuleke mugagga mumundekere leka mugagga amale okumpa oluseke lwa mugagga wange w'amaanyi nnyo juzi namugambye awo ne mugamba mpulira njagala wummuza ku birowoozo n'agamba weya kati oyo mugaggawo y'abanaku kyekyo ekibaluma bo tebaagala kundabako Serena Kigo tebaagala nagenda webake weekend neŋŋenda gati watusindikidde ebifaananyi wayi fitina eri ku bantu Zubeda abantu balina fitina batandika be bakulemwa nga bagamba ssente za Museveni ali ku ssente zaffe z'omuwi w'omusolo kwalya nzera nebampa ssente z'omuwi w'omusolo nziryera ozirya gwe toli mu struggle nange ndi mu struggle ngera bwondaba kaloza nantaddeyo oluseke nga si mu struggle oli mu struggle yakweyimusa ndi mu struggle yakulanga ndi bulungi struggle gyolimu yakweyimusa ale baba ali mu struggle gola nti no baba ganye kulya gwe struggle fena mwe tuli naye ate era togana kulya mmere tebayinza kuyita nti katuwe ku ssente agwe n'obanyumiza temuzipa muzireke muzireke ssente zammwe temukwatayo mbubwozizira ne bakola batya so Zubeda ayina lisiti ye njagala osooka ogituyisizemu Zubeda nga bwe wagiteekayo ayina lisiti ye eya birthday ejjanga mmeka 14 ya 14 Mei yetuuse era simanyi ssente zo naye abantu bayombye nnyo nti kasuku ku bbanga
dye mwasamidde omusabye obusente kumi na nnya ejja kuba wiiki eri eno ejjanga evuddeko wiiki eri ku Lwokubiri mukwano ogenda kukolayo kapate kwezo sente zaffe zetugenda okukuwa omugagga ono omugagga nalesiganga kukola pate ezo sente zibadde zange omugagga wa Nexon atuyita omugagga ono Dafini nansaba lisiti ya pate ajagala pate yo sente zagenda kuzimpa zino miliyoni 10 naye naŋŋamba muwe lisiti ya pate naye baba nakiraba kiri kya sente ate kyaŋŋambye kino kati yanfudde sister we twin sister ayina we yanjogereddeko okujja nga tinga nkutute nga blaza ate abantu nga banneewala nnyo ennaku zino ayinza okuba otutse woolina okukoma kati ate nange saala nnyo omusemberero mugagga wange kati ku Nexon noono baako omugwompaako tugenda kyogerako olina okubaako wonteeka gwe ono omugagga Dafini yaŋŋambye muwe lisiti kati 25 antwala waabwe kumpa nti 25 ddi Meyi eri ekabaale eri entoronko ntoroko yewa yagenda okujja nga member wa parliament naye yayiseemu dda tulinda kulayira Zubeda electoral commission tenaana kufulumya nti bannaye abaagala mwetegeke mwe mwayiseemu tulinda bulinzi kulayira kumukuba akalulu namugaite kisoboka omutuukeko nga yenkananga Sophie Gombya anina twayiseemu tulinda kulayira ekyo nabwe ekyawedde ntorokani abaddeyo ate nno kati tetukyabala bwa member parliament kuba bo twabulidde minister bro goni yenya mutoro yakukola ati mami sinamutegeera bulungi mami ali quiet namutadde ku mutoro tobeero wa hot air leta sente wano somalisti mama Fina wa miliyoni 10 miliyoni 10 mama Fina tajja zikuwa ajja tuwa meka ajja kuwa miliyoni nga 4 oba 5 emwesinga 0 mami ki nyamutoro 10 tajja zikuwa ajja kuwa miliyoni nga 2 kikkiriza nnyo 2 atazireke bule solooza nanti nze nzira ne ssente era nzira nzira Dr. Ruth Kasolo miliyoni 10 yo namusabye na ntono Dr. Ruth Kasolo yo private sector foundation tajja zikuwa nze nkubuulira abanaakuwa n'abataakuwe tajja zikuwa naye ajja kuwaayo 3 buli we nkugamba w'oba otambulira nze mbamanyi okujjaku gwe sitamanyi naye gwe mmanyi twala kyenkubuulira nga beegase wamu nebbaawe bave mu 3 Honorable Kasolo obugumu oyo omusajja bwaliko obumanyi wagenda alinga bino bibumbe biri wali Lweza ebiri bwe biti bw'okigamba nti weefunye okwati wano kimenyeka bumenye ensi kyonna nekivaayo Kasolo ajja Farida Kibowa naye Kasolo nno agenda kujja gundi ajja Bukotaawo Kasolo okwono Honorable Kasolo agenda kwesimbawo Bukotaawo azeera mbagadda ono aliyo bangambye oba aliyo wa DP buli kye yabasuubiza n'atakikola yakikoze aliwa Kasolo yaze n'abikola byonna oli kye yasuubiza simanyi agenda kubayamba ku church simanyi ku muzikiti simanyi ebibiina yammwe ebyokwegatta n'abiteeka buli kimu yakimaze Kasolo kati n'abagamba ate bye mwagala mbakoyere bye ngenda mpala naye mu biŋŋambe mbikole kati kalali bw'anaayingira yebe nga tebalina kye bamubanja era oyo omusajja yani Sebamala oba ye Sebamala aveeyo buvi ayina okwesiba ebbiri aveeyo banaye mugenda twetaaga naye bwe munaalwawo tujja bazira mutuwe kati ssente buli ajja mu bisera bya campaign ne ssente kuba kati esaawa zino twandibadde mujja ne tutandika bagayitandika kati ne tulaba somaddako ono Farida Kibowa omumanyi simubanyi kati mugagga wange chairperson women's council wamula mushoya mumanyi oyo mumanyi chairperson women's council namulaba ene wabulwadda nga tulonkinga embaga talabika nnyo
tafaanana kuba na ssente azirina nzazimpanga azimpanga akuwaayo mmeka ampaayo 5 Zubeda tewandifaananye oti lekerawo ebyekisiru tukanyuga busimanyi obuna 5 kati nze buli lunaku nkozesa akakadde kalamba tekerawo ebintu kati ennaku nyamba nkyalinawo obuna ate zo nzikozesanga mmwe temunkubidde nga tukubira okukola ki okundyamu mukwano ati gwe tomanyi nti n'omugagga bw'aba ne ssente ate bamufidingirako bagejjanya nti mmwe mulya kyeyonoonere kati ate omugagga ye aba ayina ebirowoozo ebinaanoonya endala kati koyinza olowooza mbu okugejja olimu emiliyoni 4-5 olya kyeyonoonere kuba omanyi n'enkya wojja weeziri okitegedde bennaagusanga oddemu ompe omumala mukolime olekera Zubeda nze nyagenda okubuulira mazima malayo abagagga Dr. Daphne kirungi yoyo eza photoshoot yazimpadde dda ogenda kolera photoshoot ngenda kuleeta wato ne bina photoshoot company yamu ava ku ebyo ate biki nina okuba ebifaananyi abagagga accountability company era yaffe naye Zubeda bannange accountability y'abagagga naye oyo wammeka Daphne wammeka wa miliyoni 10 naye nangana yangamye namutaddeko ntono miliyoni 10 aleme kwepika nnyo ajja funa obuzibu amuleko sister naye 10 ajjadde kuwa okusizira ku mpanika gy'omuwanise ati yayiseemu dda musisinkanye ddi tusisinkanye ategeere nti omuntu asobola okukugamba ekintu n'otaddamu kubuuza bantu wiiki 2 emabega ze mwasisinkana noŋŋamba nze musisinkanye ddi leka lindako tekakuba bayika ka birthday ggwe antwaleko ne wabwa mpente manye nti bw'oyingirira anajja ku birthday agenda kujja nja kumulaba ku olwo naye kati ndaga ekifaananyi kyennina namulaba ku intaneti awo naye yo yagamba mbu alina emyaka 28 gy'alina abalimba oluusi gy'alina newankubadde tugenda musanga atwokyeyo twin sister walimu 8 kitwalira awo bonaayogere nnyo tojja kulya ate era saagala nfugwe bentyo sijja kulaba muntu wa myaka 34 ate muyite wa 28 onoonya bakweyungako ku myaka gyo naye kitaba ekyo kati atandike ku jimu kuba afaanana emyaka nga 38 ati sente zikola ebyo tekinyuma kansigale ku Next Hotel omugagga ate omugagga afaanana atya mulungi mweru ati ate ze kalazi alimu ekizigo maye mweru ati ng'ebizigo bimwetimbye sikyayagala mweru mulungi omulala gundi ani omugagga Martha Next Hotel wa miliyoni 2 yasasudde dda umura woteri oyagala gisuula sente ayina ogenda kuwummula yansasulidde umura okay ngenda ku umura mbeera eri ntekeyo erinnya lyo nkusabireko nsabirako owone ebikolimo by'abanaku ebyo byo tebirina kye bijja kunkola nkwetereyo ki nzamuzaamu ne nnina neewaka kati nange nina obucupa bwe nninayo ndeeterayo ekkanzu bw'ona ogenda yakweterayo ekkanzu nina gundi yansubiza ekkanzu mulina okunkuŋŋanyirizako sente za shopping bazikuwe muntu takuteekamu lugenda ate ogende kubonaabona ampeneza shopping omugagga wa Floriflower World wa miliyoni 15 glosh Flori ogimanyi bimuli wa bimuli oyo yasinga wano ebimuli ebirina kyo Uganda yonna ayina bagiyita batya gye batereka ebimuli ebyo freezer kula aba kululumu oba biki cold room ye freezer kati gweoyagala kyongerako nekyo wandibadde okyetegekedde mukwano muzeeyo omanyi ekiggwe naye omusajja mwakolanga mutya naye abageezageyeza mwenna ani omulala Jones oyo brother wange atunda mmotoka ani Jones Motors buli wemba nesho yasooka okugula table 2 wali tafaayo banzitadde ku miliyoni 5 banzitadde ku ki era kati ndaba nga ngenda kukolayo ku show wano National Theatre simanyi oba mulina emuteeka table naye ati simunaziteeka ebweru mbateereyo gundi
Matele screen nayo tandise okweyayuya nga bukyali. Sinali abudde machankedde kola. Code base entertainment. Oyo mugagga wange. Namutaddeko 10 zokka olemezimba mutima. Ajazikowa. Ekyo nkyo endo osinze. Ezo zo zisuubire. Ogenda kipikapikamu. Tuina ka box je tuleeta. Tugenda kitaya code base. Ka box. Muga kiteka code base. Ata jajimpa munjivuge mukko. Ngendabirwamu wansi bwemba vuma. Walese ne mutokere. Zubeda tuddeyo wano. Nakutaddeka emitwala 5. Zenzira kawo. Bemba code base. Hagata nera nagajjaga kuwa. Mbadde njaga gave mu nsawo yo mukwano. Nganze nga kuwa. Sagala ogakuberuse ko gampe njagala nga gago. Naye era wera tompiseko nnyo Zubeda. Basi kuyiseko. Kuwa. Oyinza gamba. Atano njaga. So gamba kati. Ogambye ga birthday. Ku birthday kwennyini nga tugakuwa. Leka tuyisa bwotyo. Ani omulala awo? Simon. 5. Kawalata. Naye soko buli rozaga n'avaayo. Olozaza mpayo nga mmeka. Sesa. N'okujja obuziku olwo ajja kuba akuyambye. Omwana oyo mugumu Simon. Omwana mugumu. Namusaba busabi wano kajja vasikeena kasamu. Nangamba bw'abalaba nga atunze ettaka lya maama eryo nanga alimazeewo. Ntambi ya mulojja. Bashootinga pano bu video n'amazzi. Bakatandika okugateekawo ng'agageddeko. Bamala esooka essaawa emu n'ekitundu n'agamba banaye tuwummulemu kati nina ke njagala tukwateyo. Saimo kapaka tosuubirawo kati ate yajja kugamba ajja kuleeta Saimo official ekole. Azifu abakuwadde ekwate omukolo enseegumanye. Gwogamba nti wano enviiri nga zikuze n'alugjawo. Asikawo olusike luliwa. Lwaki togenda mu saluni ne bakajjawo ti nsobola okukasikawo. Aja tishani ya kigozo omumanyi? Mother of orphans. Mama abamulekwa wano. Togenda nga naye akuzaali. Wayuweso? Ayina ekitongole kye bakiyita One Umma. Anti yuweso gye mmanyi ye y'abamulekwa. One Umma yasinga wano olabirira abamulekwa. Ne Ruth yagambye yamuzadde. Ruth ki? Kalibala. Ani yazadde ani? Oli omutyo aja tishani. Muyazadde Ruth Kalibala. Emyaka gya Ruth bakyagizaala. Yamuzadde kati naye anti Ruth mbumulekwa. Mulekwa mama we yafa. Anti oli mother of orphans. Naawe asooka okuzaala oba nkutwale. Andeke. Weezaala dda. Neesise kasita nagguka. Andeke. Ne kigezo team million 2 nesizisuubira. Ate Hajarafa. Hajarafa saamutaddeko. Lwaki? Nja kumuteekako. Naye for now saamutaddeko. Hajarafa manyi okubaalamu n'2-5. Omuteekako nga kubanjizeeyo. Nga manjizeeyo. Manjizaayo 3. Zubeda omanyiira bannaye. Haji tuweeyo emitwalo 5 ga Zubeda. Aja anti aji lwaki ngambye 3. Aja manyi okungamba Shamimu mwana wange gwe nkugamba ebintu tobikola kati oyinza otukayo baga Shamimu ennaku zino mugamba ebintu tabikola ayina emputtu anti abalaba olubuntu temu abantu najja ate alaba muwala we. Haji ayinamu embeera y'okulanya. Yamulemeramu alekeraawo omuntu muwe ssente. Goli obeera ennaku zonna Uncle John ayimiridde atya Segawa. Kuva ddiiru ya Honorable Zero yagenda. Si birungi. Kati tumuleke dadi. Naye yasegawa ekirungi kyayina. Alabika bulungi ajja kujjaawo just kucamusa ku biwala. Uncle John yesala akasuuti. Agenda kwesala akasuuti ke. Wala musaza mu kasuuti. Wala ng'oteeka okusegawa nga koola ayogera bitini. Kasukuli otya. Kale. Mwebale kukola. Nadde. Nga tayagala muntu yenna amukoonako. Tayagala muntu yenna amukoonako. Ajja mugalubindize bw'asimulako bw'azizaamu. So, Luseke Nyamunyamu birthday edition. Zubeda. Abangi twale wa yaya. Nga 14. Egiteeke ku yaya. Ati wa mmotoka. Amana kutebajja.
wa mmotoka atayina mmotoka akimachawo eno birthday gena kuba yamanyi nja kola oli hajati wa Nexo gogambye Nexo hotel Nexo hotel eri wawe mukono naye mugagange nawo mwesibyemu nnyo ataddewo bukoteges ng'oggyeko rooms yamaze n'ayiwawo bukoteji bulungi nnyo bannange ate era Martha okoze ekifo kirina oyitiriza si ajati kulabya omutwala nnyo mu ajati olw'okuba nti yampadde umura ye just yakinkoledde mbadde manyi musiraamu naye umura sebe eri miliyoni 2 ogendeyo bakuwa bwa hajati akuwe gundi akuwe hijja sijagala kati bangamba mbu abasiraamu munnaye hijja tozunga buzunzi olina okubaako by'omaliridde okuleka nga bingi by'omaliridde n'ogamba kati wano bwenvayo sigyonoona mukwano sirina gagyonoona ng'ate okyayagala ye kati mukolo ki gwe tuzzaako gwe tugenda okugeyezaako abantu tewali mukolo gwa muntu omanyi tetwatuula kugeya mukolo gwa bbuule yadda nti oba mwali kuwasiwasi ki naye ffe twatulamu awo ne sayimo twatulamu ne sayimo awo eddakiika nga 3 era tetwabalyamu lukwe bino bye mwali mupapa mudduka weesaze suuti yo otaddemu n'akabasikoti kwegamba omukolo waguweesa ekitiibwa omukolo naguweesa ekitiibwa nagamba omukolo gwa bbuule mukyala we namulaba dda tuvudde wala ne mukyala omukyala yali best friend wa Susan Makula kati bakyali ate bakyali bayawukana anti bbuule yasama nayasamira omusumba abakyala ne baawukana naye watusobola gamba ku bbaawo nga yasamira bba wange nanga buli omu akwata ebirye ne baawukana naye nga baali ba mukwano ku mukolo kyava teyajja ate baamuyita n'okumuyita tebaamuyita naye omukolo gwali mulungi omukolo gwali gw'amaanyi twalya tetwali ku biiki lekeraawo tetwali ku biiki twali entebe naye tetwali ku biiki nga twakyamira ku ero ate kati bw'okyamira ku ero obeera ku ero naye kyesaagala ntebe obuwuka obwo obuwuka bwo tuba tubulayo bulya obuwuka bwo bannange bwayitirira mwavaawo saawa mmeka twatuula bagamba bampita mpe speech nga siriiwo nteri yakuyita tewali okwekamuko yenna yakulimba wakyo nwanisa tewali fenna omuleka n'alya bwe yatuyita abamawulire talina gwe yayita kuwa talina gwe yayita wadde okuwa speech yadde wabula njala oba Simon Kagwanjala navaawo Kagwa atandise okwogera yekko oyo kwe baakoma naye bbulawo banjala beweesibako banaabaawo tegeera fenna bewandiise twogere yali teyesiga migambo byaffe biyinza tuvaamu tuyinza osabuka ate omukyala ennaku zino ali very selective mu mikwano gya bbuule era yamugamba sigaza kasuku kale ne Zube kale waliwo ng'akyogera tekaliko kale ateza sabo nze ndi sisita wa bbuule amanyi bwe muwakana kyekizibu kyemuyina omukyala yagamba nti mu mikwano gyo sigaza kasuku pozi nkulowooze ng'amaze okwejjamu ng'akijje wala gattako ne Zubeda ne kati oli ne mubuuza ate Zubeda lwaki amala kijja wala oluusi avaako n'ayasama nagamba oluusi akola n'agamba oba oli mawube ng'aganze ndi mawube oba bulijjo gweyaga kiŋŋamba nange mmanyidde naye mutulubali erimu mwe tuggwako wabuli atulaba bw'agamba nti ki waliwo komedi gye nalaba nga tukoze tumaze okukola bunyonyi naye bino bimawube bamanyira bagamba ebisiru so kati watandise YouTube channel nagitandika dda yange ebadde eri mu 19 n'ekitundu egy'abantu egya subscriber nga y'amaanyi mbadde sigimanyi naye nalabye wagiwadde amaanyi nayagadde etteeke mwovugira wayokyeza karo n'antonga ebibuuzo n'atandika okutamwatamwa abaana abo olutalo lwabeererawo ddala lwabeerimu naye nawadde simanyi naye weeruli byaddala Jasmine ne Gondi byaddala ne Karo n'antongo kuba Karo yaŋŋambye nti mu bintu bino bye baapimba ebimu mwalimu ebituufu
ebyomusajja byali bituufu mwalimu ebituufu kati nga ndaba kalo n'akaaba n'amaziga kale byali yakabira ku seeti yakabidde wano ku seeti nendabira ddala nga naye obulumi bw'amaanyi kati bawulira batya ate ng'omusajja yamutwala mulala ye kalo yangambye yali akimanyi agenda okusinkana Kenzo nga maminya mutoola amumanyi kati ate ye nakkiriza era abeere mu kintu nangamba ye tasobola kwagala muyimbi yenna mu ggwanga lino era teyeeyagalangako na Kenzo bamukwano kituufu ekyo mu kulaba okukwo nze bwe kyeyangambye kye natutte gw'olaba ki owaye simanyi naye ati ate baaba akonfaminga nti okuba olutalo baatugamba lwali ku ekyo kati ye yangambye terwali ku ekyo lwali ku ki lwali ku kirala nnyo kyo bigambo ebigambo waliwo ebyavanga mu pata eri nebijja eno naye nga bituuka birala ne bivanga mu pata eno ne bidda eri era nga nayo bituuka kati ono kalo n'ayagala ateekewo enjogerezeganya ne munne gye yakola ki Lydia Jasmine Lydia Jasmine gye yagobera ddala n'asigala ng'agamba wanjogerako bagamba mukalo ye yayogera ku Lydia kati awo kalo n'amanya nti kati olutalo namige lutandise era katwe balimu jihad lukyagenda mu maaso bulungi nnyo kyava teyayimba ku show yoli era ngambye yamupostinga because yalinga y'omu kuba mupushinga nti kola show n'agamba kampostinge yamalagga naye n'angamba nali sinza ate kulimba nnyo nsi nti nzija ate nnyimbe no yimba bandi muganye ate batya sha omuntu tosobola okujja ku shaawo ne gundi baamugaana eyo shosi gye baaganirako diriisa okuyimba baamugaana byali awulidde ono ne bamugaana bagaana basobola okugaana ndowooza muwala yakyayira ddala ono n'oli munnange olutalo lwa ddala era kati olutalo wano zetubala olwo ddo luliyo teruliimu kantu konna original battle beewala n'ebyaddala kati awo nga tuvuddewo nakulaba okyazizza bizinateete kitegeera bulungi nalabanga kizolo nalabanga zolo nalabamu nga teziriiko ziraba zijja bwe zivaako neŋŋamba kamubuuze bibuuzo mwana attu ne mubasoyeza ye yalagawa owaye yabulamu n'amasimu n'agajjako yali abeera wali lungujjange wa sekandi we yali apangisa nti omwana yalekerawo mubanja takyamwagala oba kiki kye yaliko oluyimba nwagi twagala otusuwingira omusajja oyo nwagi yatukola bubi yakoma mu kkubo wakoma mu kutiisatiisa omusajja oyo kuba kati wajja kuvayo abasajja abalala bangi nga beesiba ku baana ekituufu nti yesi kati baaba nga si ye taata w'omwana wa nwagi kati taata w'omwana olowooza anaaleeta obuyambi nti batugaa taata taleeta buyambi nekigambo ku birthday kyaweereza ne withdraw naye nga waaki nwagi temwebaza esatu omuntu okwevaamu esatu mu ggwanga lino okimanyi lwaki tekyazigula mu toilet yandikuzemu buno bukeeka obutini n'akaderivalinga n'ekisajja ekikuweereza esatu yagambye ati esatu ne withdraw akasajja akuweereza emitwalo esatu aba yeetaaga n'omugulyamu obutwa bw'emmese n'obumu naye bw'aba gy'asobola andi mugamba nti omusajja tafuddeeyo leka naawe mu myaka 13 kale lwakuba nti si ye taata w'omwana naye mu myaka 13 gy'oba omaze bw'oweereza emitwalo esatu lwaki mba sikuguliramu abatemu ne bajja ne bakutta lumu ne batuyamba buyambi abalala nabo ne batafuna ne bakugjawo abasajja alekerawo ati endala gye nalabye gye wakoze obulungi ye ya Flona Flona ng'ayina amaziga naku ki ya management ayojjukira Flona awo yafunamu n'omusajja yali amuleepinze ne sisita we ng'agenda balya kajegere nga bamaze omumuta bano bano bamutaka n'amuyita amumanaging n'abagamba meeting bagiteeke ku hoteri atuukayo neyekuba sipeya nga talina kingamu kyeyabanyeze nasooka neyeyambulawo kera bagenda okola ekintu kinyenya ddu nabagakamalo n'abamu badduka buddusi ne sitole awo njagala kuddamu kyaza Flona atuwe sitole ya wakati awo naye kati Flona ki ekyali kimukaabya ekyo ekyali kimukaabya ekituufu bigambo bino baali bamuwayiriza nti ayagala kanso yayita mwagala yayita mwagala kanso ezo sente zonna yali azimuteekamu lwaki ng'omuyimbi we wabula Flona asinikire muli ebinnyo bye
yamutekangamu ng'omuyimbi we yali apromote naye Fulona baamu awo nga Fulona asobola n'okukugobya gwe twagendanga ku tavani ng'abaana baseesa enkoko balinga buuma gwe nno wali ku tavani nze nali ku headquarter wali ku CRK nali influencer era omugagga wa CRK mubanja emyezi gyange ngeegi mubanja emyezi 5 nali ku miliyoni 2.2 alinga ya mukyaki yaddayo dde eri ku kitongole oba ebayo kiri ku tirupati yaddayo kati akola takyayinza yadde ne bw'omugamba nti mugagga n'ekyo ekigambo tayakiwulira nti omugagga wange ebyo tabyagayinza n'okukusiba omugagga nnoyo yali akwana gundi ani yali akwana Caroline Maka gye yasookera eyo ne bagambako noga nti ye taata w'omwana naye be nabimubuuza nanga si bituufu wabuuza ani ku bombi yennyini kanso namusisinga kuba lwensoko musisinkana bankubira nali simumanyi of course nze ogenda okunkubira nga nti njagala kukulaba mba sikumanyi nga nkunoonyerezaako ago ge baasinga okumpa aga Caroline Maka ne mubuuza era nangamba oyo omuwala tategeera we nafunira ssente we yaddukira aka yalaba nga tewali future ate kati gwe Fulona ye yazibeeramu abantu Fulona yayinza okuba yatazifunamu naye nga zo baazimuteekamu Kisuze yayina ssente Kisuze yakola gundi eyo CRK ng'erina ne board of directors ng'ekulemberwa Selector William olukokola ne lukaaba awantu awo Selector William Bate Lwamiti Jacob Omutuuze bonna baali eyo simanyi ba ku board baaliko naye bonna baali eyo kati bonna be baasalawo omusajja n'agwa bw'atyo nga batraininga ne Sara Kabenge naye yaliyo nange ne Sendi Sara yali yazze kukola ki bamu ne Sendi baatuleeta nga tuzze ffe bagezi mwagananga okuva ku tavani nze kutavani saabeerangayo nnyo anti nga baagala owulira amaloboozi geggo kuba omusajja yali ayagala atraininga abaana kuviira ddala eno ku maloboozi byonna biki like nga lebo beeyina okukola naye awo Azizi azinoonya nina lwe nabasangako ku tavani n'omugagga nonno Azizi nga yakkutte ku lusekaati naye si wa muzannyo ayogera mpola ate ayogeza ekizampo naye yali aleese abantu bangi ate bonna nga bakuwa era ekyo nakimugamba bano bonna bakubi b'amasimu ku leediyo namuga nti boosi olwawo okunsasula ate singa abantu obakendeezaako n'otusasula mu budde era wano mukugwa wano waddamu n'omuyambako teyaŋŋamba ng'agudde naye bwe yali agenda saamanya nawulira buulizi nti URA yajja neggalawo nenyigako omukubirako ate namukubirako ki nga nali mubanja gw'obanja ate owulidde URA mugaddewo ng'ate osigala obanja wasigala okola n'otuuka okubanja emyezi 4-5 bambi oli mugumiikiriza originale mu kutandika omusajja yagaba ssente kubanze lwe nasooka omusisinkana yasooka nankwanga obu 5 wali nga tuli ku tirupati kuba yaŋŋamba kati Kasuku ne mugamba mwami Kisuze ononsobola sikulabamu kunsobola zino kampuni ezitwala abantu ebweru tezirimu ssente sikiraba naŋŋamba tofaayo tuli waggulu n'asika soka embalemu wano ngenda olaba kamu 2 3 ne mugamba gwe ogenda kunsobola nkulabye kasatu kamu 3 4 5 ne mugamba gwe ommaze tukole era ne bandeetera contract baginsanza waggulu awo ku eyo hoteli eri Makindi waggulu eyo empya bagiyita batya hotel eri waggulu awo Latitude twagenda awo ne tutuula ne tusooka nga Akasuku gwe nkumanya ebintu byo ne tulya ne tunywa ne nsayininga contract ne bankwanga ezange ezisooka 5 saakolera 5 zine 5 zaali za kucamuka Kasuku nkulabye ensobola abadde ati ono naye Kasuku omuyita wa kusaaga zaali za kusooka kundabako ate ndabika sirabika zigenda ndabika abadde ati ono gwobayo abantu abanoonya lw'olinoonya ng'olina omugaggawo lw'olimanya
Hey, mubulize mu maaso go nti naye onsobola. Nzatoza ntawana naawe nze sende nteeka butesi kusimye gamba balanga omuntu bw'ati. Tulina cheza for Yesu concert. Hopa nawe bali kujjukira. Nga 17 ngenda mukyaza Saturday no kutoka talk show. Okay. Omukyala Gabi Ntate. Gabi Ntate oyo twagendako naye mu rafting. Twagenda mu rafting era kati nina bye mumanyika abantu abasinga batamumanyiiko. Twagenda mu rafting eyo. Naye kyagala okunyumirwa bambi. Naye Ntate kuva dda bambi ye ebintu bye biri mu layini. Ye muwala ate ejjajja ateekola bino biri biki. Ate akasente kakakoze. Akasente akakoze. So mujja muwagire bambi. Yakuza omwezi 17. Cheza for Yesu. Mujja mukube ettendo. Oyo omusala kisuze n'ategeka ne Bugembe. N'amusala. Shone musala naye yo awo engeri gye nali nti mubanjayo be yajja okulanga Bugembe. Namuga nzaagala zonna sibanja. Era ekivulu be kyamusala bibye. Nga tolimu. Nego walanga. Nze nalanga. Maso omusajja bamusuula. Ne pastor yanga abasooka ne bayita ka stage nga kanafu n'akagoba. N'abagamba tekisoboka nti yali agayina ebyo. Pastor n'abagamba byoma ki. Byoma ki ddayo leete stage. Naddayo n'aleeta stage. Pastor nga talina omutima gwa Yesu. Gubaawo nnoka ate message ya Yesu emetuuka ku bantu ng'olesa ebyuma eby'ekisiro. Pastor bakitawasa. Pastor Bugembe. Ayinza okuba yawasa nga mmwe temumanyi. Nga byankukutu. Nga tayagala abalogo baakuno. Abantu baagala privacy yaabwe. Abalogo baakuno okumutawaanya. Pastor Bugembe. Kale yaffe yandituyise. Tuba tetumuyiseeko nnyo. Ku mukolo gwe. Anti kale ate ba Pastor Bugembe bali calculative. Kati abantu asinga ogenda mu church ye bakazi. Bayinza okuba bamwegwaniza. Baba bagenzeyo mu wasa ate ekyokulala teri kyonoonye church nga mami. Aba bakyala baba pastor. Bamami bakambwe nnyo. Baba tebaagala father, I mean brother or sister inasemberera pastor. Boreka. Abantu okandooza we kiri okay. Ye no house of prayer. Mami ne daddy tebayina buzibu. Gye baakugoba. Tebangobangayo. House of prayer ngani angobayo. Bangamba baakugoba. Abo boogera ate juzi natuteyo lwasa. Watuteyo lwasa ne bamwesala. Ne bamusabira. Yabadde asimye sala. Bamusabira vvuunuka amabanja. Boogera babeera boogera buli kiseera. Gwe wamututte. Ate video nze nagikutte. Video nze nagikutte. Yamanyi bamusabidde. Naye nga mu kumutwala wano yagamba abeere n'okukkiriza ajja kuvvuunuka ebizibu byalimu. Atuleke naye lwasa ani gwe yateresa ssente ze. Atulindemu lwasa tujja muyita. Wawula ngende nkoleko bannange. Ndire kasukuta ine ekiddako. Kati katulinde birthday. N'abagendo sonda. Nze ojja kumbulira pate weeneebeera nzije. Ekirala sande ezimu zijjeeyo saagala nnyo ekkubira bantu masimu. Ngeza Hajarafa. Ezajarafa. Ate endala kize nina okujjayo. Neza omukulu. Stanley. Ani? Seza Stanley. Stanley ngenda mwekubirira wano. Njagala gundi giteekayo wa Stanley kunywa chai. Chekirala. Ewa gundi omukulu. Mugagga. Code base. Wamukubidde? Ngenda mukubira. Bw'omukubira n'omuga naye tekinneetaagisa ate ye kuziwanze. Atagenda zikuwa. Oyo mumanyi account. Ajja kutuukako direct. Ye taliimu nti ate natumye. Kikutuukako direct. Ezizo jja nazo. Matanya ozimpe nnyo leero. Ofachi. Toka ntok team nayo tubateke kulisiza zabanza vamu sente kale. Yasama. Yes, njugwe bijjeko. Gundi producer. Please switch off. Mbadde nsaba ojjeko ebintu ebyo. Jja kujja.